wonna wosinzira okuba ate nga ogoberera webale kuba ate nga otwekumiddeko emboozi gye nkuletedde mawulire gabadde gannaku mawulire tukyali mu gannaku nnyo olw'abayimbi baffe abafiiridde mu kabenje Dekabusa akabadde ku luguudo oludda saidi z'Essemuto. Abayimbi benkutegeezaako abatufuddeko waliwo omukyala bamuyita Lady Grace. Lady Grace ono yakuba oluyimba lwe bayita Layira, yalukuba ne mwana mulezi bamuyita Aizon T. Ndooza mumujjukira bulungi nnyo. Omukyala oyo endonga badde agikubidde ebbanga n'ebbanga, afudde mu kabenje Dekabusa, ye yafiiriddewo. Waliwo omuyimbi wa kadongo kamu ono nno nga gwe bayita Kamulega Expedito. Kamulega Expedito ono ye yayimba oluyimba Mazzi ga Bowa original, era ng'ono ye kojja w'omuyimbi gwe bayita Ronald Alimpa. Abo be bayimbi abakafiira mu kabenje ako. Waliwo n'omukulu bamuyita Kabuye Suudi. Kabuye Suudi ono mukubi wa gita era akuba n'eŋŋoma. Abaali babaddeko abaali bagobeddeko endongo y'omukulu Pojo Bokafeero. Omukulu ono gye yatandikiranga mwana muto gwe bayita Kabuye Suudi naye afiiriddewo. Be bayimbi basatu abakafa naye ng'omuyimbi gwe bayita Ronald Alimpa omugulu gumenyese era ng'ali mu mbeera si nnungi, n'abalala bangi nnyo abali mu mbeera ey'okusoomoozebwa, obulumi bungi, obulumi balimu bungi nnyo, naye nga waliwo n'omuyimbi bamuyita Raga Fire naye embeera si nnungi, naye ng'emirambo giri mulago ku ddwaliro, naye ng'enteekateeka yonna ogenda kuba ate ng'ogimanyaako, naye nga geegamu ku gakwata ku bayimbi baffe abafunye akabenje olunaku olwaleero ku luguudo lw'Essemuto, era nga kyannaku nnyo tusaasira nnyo abafamire ab'eŋŋanda music industry. Abayimbi mwene twagala okuba ate nga tubasaasirako ne tubajjukiza okuvuga empola mpola n'okubajjukiza bw'oba ofunye ekivvulu tugeze nga kiri wala wali badde obudgetinga obudde bwo n'osobola okuba ate nga omanya obudde buno ngenda kukola ntya, kuba ekintu kyabadde kya supiidi nga badduka supiidi, embeera nga esobodde okuba ate nga etambula tebyabadde byangu, emmotoka kwe kwefuula n'egwa mu kisaalu era emmotoka tebyasobodde kuba ate nga bawona. Abaawonyeemu embeera mbi. Alimpa akaaba nti ekifuba alumizibwa nnyo, omugulu gwo gwasobodde okuba ate nga gwamenyese. Bannaffe abafudde Lady Grace, omuyimbi Kamulega Expedito, waliwo omukubi w'ebivuga naye yatufuddeko, Kabuye oyo naye yatufuddeko. Kitalo nnyo, twagala okuba ate nga tubasaasirako naye nga yonna emboozi yonna ojja kuba ate nga ogifuna. Tujja kuba ate nga twongerako okubulira byonna ku balwadde embeera nga bweri gye banaaziikibwa mu mbeera yonna nga bw'enaatambula.